po jako akawuwo. Emikolo egy'okujaguza olunaku lw'abajulizi ba Uganda abafiirira eddiini ku kiggwa ky'abajulizi abakatoliki gyetabiddwako abantu okuva mu biti eby'enjawulo omubadde bannaddiini abakungu okuva mu gavumenti eya wakati n'ey'Emmengo abakulembeze wamu n'abantu ab'enjawulo. Ssaabakristu wa Uganda gavumenti nabo mu kwogera kwe asabye abantu okwebaza Katonda olw'okuvuunusa eggwanga ku mbeera y'ekirwadde COVID-19 eryakiteeka ku muggalo ogw'emyaka 2. You will all recall that for the last 2 years we were not able to gather here the way we are today. And we know the reason why. It is because of the coronavirus pandemic. We all remember how the shocking news, because it came completely unexpectedly and it shook the whole world. Onasabye abantu okusabira emirembe mu ggwanga liveemu entalo nga kino kirina kukolebwa kuviira ddala mu maka. Drawing from the Gospel of Mark, the Holy Father asked us, "Why are you afraid? Have you no faith?" You remember that question? Why are you afraid? Have you no faith? We turned to the Lord with profound faith, and the Lord listened. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Semogerere asabye abantu okunywerera mu kukkiriza olw'embeera esoomooza eri mu ggwanga. We are grateful to God that the pandemic has receded and we are now able to gather in big numbers like we have done today. We also thank the Diocese of Fort Portal under their shepherd Bishop Robert Muhirwa for spearheading and animating this year's Uganda Matters Day celebrations. Ssaabasumba era asabye abantu okusigala nga batambulira mu bigere by'abajulizi abafiirira eddiini nga babatwala ng'ekyokulabirako ko n'okutambulira awamu mu kukkiriza okutuuka ku biruubirirwa byabwe. Great gratitude goes to you, dear brothers and sisters, who have turned up in such big numbers. In particular, we thank the pilgrims who have walked on foot so many miles from far and near to come to Namugongo. You have followed in the footsteps of the martyrs by persevering despite the many challenges you have endured on your way. We pray that the Lord may grant all the intentions for which you have offered your pilgrims, you as pilgrims. Ssentebe w'olukiiko lw'abepisikoopi Bishop Anthony Dhiwa asiimye gavumenti olw'omulimu gw'ekoze okulaba nga ekifo ky'abajulizi kituuka ku mutindo gwe kiriko. Our special gratitude goes to the President of the Republic of Uganda and the government for all the support it has given towards the success of this day. We continue to appreciate the government for ensuring that this shrine is recognized as a pilgrimage site. Omubaka wa Papa mu Uganda Ssaabasumba Rugi Bianco mu bubaka asabye abantu okusigala mu kukkiriza okukuuma emirembe okwagala wamu n'okwagaliza. The church is rich in martyrs and they are present in all the history of the church until today. Tertullian wrote, "The blood of Christians is seed and ensures the growth and fruitfulness of the people of God." Mu bubaka bwa pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni abadde alina okuba omugenyi omukulu ng'onaakiikiriddwa Ssaabaminisita w'eggwanga Robinah Nabbanja ayozaayozezza abantu okutuuka ku lunaku luno ko n'okwebaza bannaddiini okusabira eggwanga
wakati mu kulwanyisa ekirwadde COVID-19 okukendeera. Whatever views Mwanga had on the new religion, Christianity and Islam, he should not have used violence, especially the violence of killing people, whose results are irreversible. Once again, I want to inform you that once heads are cut, they do not grow again. Pulezidenti era asabye abantu okutambulira mu bikolwa ebiweesa eddiini ekitiibwa, kyagambye nti byebimu ku bireeta eddembe nga kino agamba nti kibaddewo okuva gavumenti ya Uganda lwe yatongoza okutandika okukuza olunaku luno. Love your neighbor as yourself. It says in the book of Mark, chapter 12, verses 30 to 31. Even if you do not look at the other aspects emphasized by the new religions of life and death, this teaching was a good therapy for mankind. It castigated atheism, not believing in God, and selfishness. Ono asabye abantu okunyiikira okwekulaakulanya nga bayita mu kwenyigira mu bintu ng'okulunda, okulima wamu n'okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti ng'emyoga wamu n'ebirala. And all families, the 9 million of them, especially with agricultural land, to use these talents not for the sake of the master, but for your sake, to get out of poverty by the understanding either all or some of the following activities: coffee, fruits, zero grazing, poultry, pigs, if you are not a Muslim, all a traditional Munyankole fish farm. Ndi Barbara Nabukenya kulwa ABS Television.